Okay, webale nnyo bale ddala gwatulaba gy'osinzira okuba ng'otugoberera bintu bingi ebibaddewo sabbiiti eno. Njagala osooka okutegeeza nti motion media yejjudde okumanya n'okutegeera ensonga za kkooti, mateeka, bya busuubuzi, oli abanjaani, byonna tubibeera nabyo wano, eby'okuyimba, eby'abayimbi, mupiira, byonna tubeera nabyo wano. Abamanyi eby'emizannyo, guno gwe mukutu gwe tubeerako okubategeeza ebintu bingi nnyo byosobola okuba ng'omanya. Ennaku z'omwezi waliwo ziri 27 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023. Oba olina kye wasuubira okukola n'olagajjala wasigadde emyezi kati 3 emiramba first half obenga otuukiriza ebyo. So n'olwekyo obudde tebunnaba, suubi akubeere kumpi abaasibukako byonna byagala. Africa tulina obungi bw'abantu akawumbi kamu Africa n'obukadde 5. East Africa obukadde buli 3, Uganda obukadde buli 46. Twogerera tuweze embalire yasembayo ye banka y'ensi yonna bwerambika. So Uganda tunaddamu kubala abantu tetumanyi oba beeyongerako, naye okusinza ku General Yoweri Kaguta Museveni bwe yagambye omusuubuzi ng'oli mu kibuga Kampala Uganda ng'osubula ebintu bijjawulo eggwanga ebikadde, ngamba engoye, ngamba waya, ngamba balubu, ngamba amasimu n'ebyekuusa mu kikula ekyo, naye nga bikozeeko ate bano ab'emivumba bakabanda n'abalala okutandika n'ogw'omwenda. General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa mutabani wa Kaguta, pulezidenti w'eggwanga lino, Ssaabalwanyi Kabwejumbira yagambye lwe bakoma okukola. Kabanda ssentebe w'abasuubuzi abeekwanira mu kibiina kya New Generation ndi naye wano ne Secretary General waali olukunga tulukubye wano mu kibuga Kampala. Sebo muli mutya? Munange mwetuli webale kutwagala, webale kwagala basuubuzi, webale kubeera active n'okwagala omulimu gwo. Omusajja ono bannange namusaako kubatulaba ku motion media banayi muli mutya basebo ne banyabo, mwebale okutulaba tukyeyalinge abantu basobole okutambula n'okumanya okwetoloola eggwanga lyonna. Secretary buza ku bantu n'amanya gaffe. Amanya gange nze Kimani Maureen Nakirya, Secretary General New Traders Association mu Uganda. Eggwanga lyaffe lino Uganda. Okay. Tutandikire wuwo abatuwuliriza n'abatulaba. Tutandikire wuwo. General Yoweri Kaguta Museveni yagambye nti otandika ng'ennaku z'omwezi lumu Septemba gwe mwezi gwe tugendamu. Temugenda kukirizibwa kutunda ngoye za mivumba. Muyimiridde wa kuva statement eyo yafulumye. President Museveni yenga president w'eggwanga ayina byayagala. Ne ekyembi nti teyeebuuza kuffe bakulembera twagala ki oba tubeerawo tutya. Ekisookera ddala tuli bawa musolo. Omusolo ogubeezaawo n'eggwanga linere gubeezaawo ne President Museveni yenga ki omukulembeze waffe. Naye mu kwagala omusolo ayina okumanya omusolo gwe gyekola ki gye guva. Ebikadde ebyo biyimirizaawo famire z'abantu bangi naddala okusingira ddala kati ngaffe abakyala. Gavumenti eno eyimiriddewo nnyo era yeyajja omukyala emmanju n'emuleeta ku ki mu maaso. Naye ku bimu ku ebyo bye yakulembezaamu omukyala kwali kwekolera. Omukyala n'ayiga okukola, omukyala n'ayiga okwekolera. Mu kwekolera kw'abakyala mu bikadde bino ebisinga obungi ng'engoye, emivumba, byonna ebikadde nga bwobimanyi masimu makadde, byonna ebikadde bisingamu, population esingamu obunene y'abakyala. Kubanga ebiseera ebisinga ssaawa eno ffe bannakazadde b'eggwanga families ziyimiriddewo ku bakyala. Ziyimiriddewo ku bakyala zitya tuzadde abaana abataliiko bakitaabwe. Tuzadde abaana abataliiko bakitaabwe balabirira. Tuzadde abaana ffe abeeweerera ku baana abo, ffe abalabirira families tulina ab'enganda ab'okulabirira. Nti ye kennyini nga president w'eggwanga ssaawa eno waba atunuddemu population y'abakyala mu ggwanga
esinga obunene be bantu abatasomye n'abasomye abalemereddwa okukola emirimu gye balina okukola ne bamaliriza nga bonna bali mirimu egyo. Kakati president badde tusaba nti president bw'aba ina kyasalawo yandisosenga kutwebuuzako nga ffe abakulembera abasuubuzi naffe abakyalo okutwaliza awamu nasooka n'ategeera kye twetaaga ne kirina okukolebwa ate nga kiba kikolebwa kirina kukolebwa mu mbeera ki. Yes, as chairman wanjise president agamba musomesezza abaana okuyiga ebyemikono mwe muli okutunga okuluka okukola ebintu okubajja naye nti ebintu byabajja gamba ng'engoye ze bakola mu makolero ge yaguddewo 15 embaali nti temubawagira. Kati ekisooka kya byonna mwami Museveni mwebaza nnyo olw'okuba nti yavuddeyo n'ayogera statement eyo n'atuwa ne grace period okutuuka mwezi gw'omwenda naye kyannaku kubanga bambi byayogerako tabimanyi byayogerako mwami Museveni tabimanyi. Ekisooka kya byonna engoye enkadde bw'oba onoozigoba mu ggwanga tova buyeeri n'ogamba nti kati temuddamu kuzireeta kubanga tulina abaana abatunga. Sooka onoonyereze abantu bameka bali mu mafekitole abalina emirimu. Ekyokubiri bw'oba oli mu kusikiriza abantu bano kujja kukolera wano bintu gwe teekawo ekisikiriza abantu okukola. For example gavumenti egaba ettaka bannansi nabe bafule invest ereke kubanyigiriza nnyo amasannyalaze egasale kwegamba okukolera wano kibeere nga kiri chiipu. Kati abantu babeere nga buli muntu yettanira okukolera wano competition y'ebweru gireke nabo basigale nga bakyasoobwa bajja kwegoba yokka bo bajja kgenda nga beegoba bokka. Ekirala abakola engoye zibe nga ziri ku mutindo. Kati bwe ziba nga ziri ku mutindo litajja kgenda nga ayayanagamba njagala kikadde olw'okuba kyekiri ku mutindo. Ne kati babi mwami Museveni batuganye nti bamutomeza batomeza mutomeze. Twagenda ddala ntunoonyereza ensonga ya Naitiri ne tumunnyonnyola buli kimu kyonna mu lipooti gye twafulumya tumugamba nti ne bano bakulimba wano tetulinawo factories kubanga factory singa tubadde tuziina wano twalibadde tulina factory egamba nti wali wengula cotton ne bamulongooseza wano wano nenkola essaati naye bonna baleeta finished products ne bakwata basembolinga bwasembolinzi ne bakwata essaawa zino abasajja bali badde bawa omusolo mu ggwanga lino abeeyita ba investor ate nga tebatali ne babasonyiwa omusolo okumala emyaka 10. Bw'amalako emyaka gye 10 kampani eyo n'agiggala n'aggulawo empya nga muntu yatya ne badda ku munnayuganda okutulugunya ne balyoka bamuggyako omusolo. Buli we balowooza okujja omusolo ku bantu balowooza kukwata ku munnayuganda asobola ebintu okubijja ebweru okubireeta wano ate nga si kituufu. Ffe kye tugamba nti pulezidenti asookadde ku wansi anoonyereze tutule ku drawing board ffe nga ba stakeholders abakulembeze b'abasuubuzi ebibiina byonna abiyite ayite abasuubuzi abayina bw'amala ayite abeeyita ba investor nabo bagambe nti kakati ddala kituufu muba mukola jiini nze ngenda kulekawo competition. Kati eno competition bw'agireka abatundira wano ebintu abakolera wano ebintu abaga nti bakolera wano ebintu ababisembolinga n'ababisuubula ffenna weetuli tutudde ku drawing board tugambe ddala kituufu ebintu ebikolewa wano bimala. Resolution gye tunaakola egenda kuyamba munnayuganda. Secretary nga tumaliriza pulezidenti kyagamba kinaateekebwa mu nkola deni ekirala ba Uganda build Uganda bubu olina kyewalaba kye yateekawo ko mu Uganda wano okusingira ddala nze mukulaba okwange ffenna twandibadde tuwagira bubu n'amaanyi gonna naye ate gavumenti yaffe eno yennyini yekyasinze okulwanyisa bubu etya weerwanyisiza bubu nti ekintu kyonna nga onojjamu omulamu oba kinaavaamu ekirungi nga kyamaani gwange wagambye kyetaagamu competition. Ekintu kyonna ekitaliimu competition tekiba kirungi era bw'olwanyisa ekyandibadde kiwa ekyokukola bubu eno ebeerewo erwanyise kiri wogireka nti ebeere ku fulaati ebeeraawo nga efuuse neetwala omutindo n'obulungi tebugenda kubeerawo. Kati nze ndaba bubu ng'alina w'alina okukoma bwe banaabanga bagenze bwe batyo nga tebakyusiza mu nkola yaabwe ey'okwongera oba okubusitinga bubu. Ekibuzo ekirala ekiragiro banga yagambye nti anaamu ekiika yenna mu kkubo ajja kufaafaagana naye kinaateekebwa mu nkola
kati president waffe katumunyonyole kino ye president okiwulira ffe bakulembera ffe gavumenti ffe bakulembera kakati ye tagenda kusalawo nga ffe bakulembera tetukkiriza era ekyo kyayogera yerimba yerimba ekyo tekigenda kusoboka mukama waffe ebimu ku biyambye president era okulembera gino emyaka n'abawanjawulo ku bakulembeze bali abalala abasooka nzize nkikolako nnyo research abadde ateekawo nnyo okukkiriziganya mu bintu ebyenjawulo ng'agamba wano wabeewo mediation netukkiriziganya netutambula mu mbeera yayaddeyaddeko nga takulembedde bulungi n'olwokuba wabaawo kano aka mediation tuteeseemu ako ne katukuumira mu ssuubi naye bw'abanga atandise okuteekawo omukono ogw'ekyulumu okuluma ate ffe tumusinga obukambwe ekyo tukimanyi ffe tusinga mwami Museveni obukambwe gwe tokimanyi nti nno tumanyi okuliyetinga incident yes tusinga ani agambye nti nno mwami Museveni ye yakuba emmundu eruweero kati gwe okimanyi nti twateekawo pulezidenti mu kibuga Kampala ne tugamba nti abagagga b'omu Kampala ebbanga lyonna mubadde temusibwa naye nabukeera ye katumusibe era yasibwako eyo mbadde saagala ogendeyo naye tumalirize gundi president Museveni mwinayo ekirowoozo ekigamba nti gwe Kabanda Akatongole n'Akafu n'ebibiina ebirala mumusisinkane mugayegayemu ensonga eno kisajja kikulu abakulembeze baffe balaba mu bibiina ebyanjawulo okuli Uteya, Kata, New Generation, Kafo bonna sibalwanyisa president Museveni wabula webali okulaba nga wabaawo ensonga eyeetaaga okukkiriziganya ku nsonga y'ebyobusuubuzi tusobola ogikkiriziganyako neggwa kati mwami Museveni yaleese kino bw'analaba nga twetaagisa okutuula naye era ye yajja okutuyita president anti yese mwangu temugenda muwandiika ye asobola okuyita n'agamba nti kati mmwe mbayise mujje olwa kino kye ŋŋenda okukola naye kati agamba nti tatulabawo bw'anaga nti tatulabawo ffe tugenda kumwekiika mu kkubo kati ye agambe nti afaafagane naffe nga bwe yagambye nti anamwekiika yenna kitegeeza nga lumu ogw'omwenda tumulindiridde wangi tumulindiridde kyobumanya president Museveni tukwatiwalinga abakyala bonna abakyala gwabadde president waffe yasinga oba akyasinza okulwanirira omukyala mu ggwanga naye ku kino abakyala obayiseemu akanaana obayiseemu akanaana webale nnyo New Generation Group mu kibuga Kampala Uteya Kafu Kasita Kata mwena eno show yammwe n'abasuubuzi mwena nammwe abagula engoye mu kibuga Kampala ye gwani atayambala ngoye yo yambala lugoye amazima ekitegeera so bibuuzo bingi nnyo ku nsonga eno natugenda kunoonya buli gwe kikwatako atubuulire kikyalowooza ku nsonga eno n'olwekyo nze omulangira Junju Moses Ssaabasajja Kabaka awangaale magulu nnyonga mweraba